tugulumbya ng'aba disitulikiti y'e Mukono. Twagala okwebaza omulamuzi owa High Court owa Mukono, omulamuzi Matovu, eyasala obulungi omusango n'alagira nti abantu be twali tukakasizza ku kakiiko ka District Service Commission omuli chairperson omwami Kisuule ne bammembers abalala abasatu nti ddala batwalibwe mu public service bakakasibwe era baweebwe n'amabaluwa gaabwe. Mu musango ogwokubiri omulamuzi bwe yasala ogwatuwaabirwa mukyala Stella Kiyondo, omulamuzi y'omu David Matovu alagira ba respondents ye Mukono District Local Government ne Bakaluba Mukasa nti nno tusooke tukonfaminga erinnya ly'omukyalo oyo mu executive ne mu district council minati ezivaayo ziryoke zibeere forwarded mu Public Service Commission e Kampala erinnya liryoke likakasibwe. Osanga bakansala n'abalala nga bagenda boogera Bakaluba yagaana okuwa appointment letters ekitali kituufu. Nze ngoberera amateeka kubanga naye bwe tugoberera kino ate eriyo abeetegese okumpaabira nti mpadde appointment letter mu bukyamu. Ekyokubiri kye nakola ekisinga obukulu twatuula mu executive yaffe ne tuwandiikira Attorney General wa Uganda ne tumugamba nti twafuna ensala y'emisango ebiri. Emu egamba nti erinnya litwalibwe mu public service eriva mu Urban Authority. Eyokubiri etulagira nti tugende tumale okonfaminga erinnya tulyoke tuweereze erinnya mu public service e Kampala eryoke eryapuruvinge. Nga tusaba Attorney General yatwala amateeka mu Uganda, yatwala district ne agencies zonna atuwe interpretation entuufu gye tulina okugoberera. Era ekyo kye tulinda tusobole okukola ekintu ekiri mu mateeka awatali kupapa na kuwalirizibwa. Njagala okukubira bannamukono omulanga nti babeere bakkakkamu ate etteeka mu Local Government Act litegeeza nti ku kakiiko abantu bwe baba nga bawera basatu nga bali kakiiko nga kuliko ssentebe basobola okutuula ne batandika okukola emirimu gya mukono. We twogerera kaakano ku kakiiko kabulako omuntu omu naye abana weebali abasobola okukola foramu ekkirizibwa mu mateeka okutandika okukola emirimu gya disitulikiti y'e Mukono. Wabula kye tulina okusaasira bannamukono kye mulina okumanya nti akakiiko kano ne bwe kanaaba kateereddwawo teri mirimu mipya gigenda kugabibwa eri bannamukono ne bannayuganda. Uganda yonna gavumenti yawandiika satula mu disitulikiti zonna ne mu bitongole bya gavumenti ng'eyimiriza obutaddayo kulikuruutinga abakozi bapya bonna mu districts, mu town councils, mu urban councils oba mu bifo byonna ebya gavumenti okutuusa bbaani eyo lw'ebijjayo. Ebifo byokka kaakati bye tujjuza yoyo ng'ebimasita oba omukulu w'ekitongole afudde akaddiye ekyo kyokka kye tujjuzaamu. Era bwe twogerera kati mukono tulina ebifo bitono ebyetaaga okuzzibwamu nga 5 oba 6 kubanga tetulinaayo ebifo bipya bye tusaba mu mirimu so nga tulina abasawo bangi be twetaaga okulikurutinga, abasomesa, aba production, abakola mu woota mu ki, naye gavumenti yateekawo bbaani eyo n'etuwasatula teri kuyingiza bakozi bapya. N'olwekyo kye tusaana tukibamanyise bannamukono ne bannayuganda mubamanye kiri wonna. Eriyo abantu abamu abadde batumenya nti kakati amasomero ng'abasomesa ekiyo batono, ng'abasawo batono. Tekiri Mukono wokka, mu Uganda yonna genda abasawo batono, abakulu b'amasomero, abasomesa batono, abakozi batono. Lwaki? Gavumenti yayimiriza terina ssente zitadde mu Parish Development Model. Gavumenti terina ssente za kurikurutinga abakozi bapya. Olaba ne promotions olw'okwongeza emisaala gye yayongeza abakozi mu bya saayansi weesanga nga gavumenti tekyasobola kuwanirira abakozi bangi ereeta abapya kubanga nabali yabongeza emisaala mingi ate nga bajeti yaayo ntono. N'olwekyo ebyo bye bikwata ku disitulikiti y'e Mukono ne Service Commission y'e Mukono we twogerera chairman mwali mu ofiisi atudde ne bammemba be abalala 3 be bantu 4 tubulako omu walijjira nga
tumaze okufuna entaputa y'amateeka amatuufu tutambulire mu buwufu bw'amateeka obutuufu awatali kipapa na kuwalirizibwa. Has the duly appointed member representing Urban Council kati guno gwe gwakusuula ye afaayo ku bino nti Service Commission bagiragira nkyundi mugende mu mukakasi naye ng'omusango oli gwe yampaabira nga banaatera n'okusala naye tulinkiriza n'awaabayo omulala bwe gutyo bwe tulagira. Omuntu asobola okwebuuza nti lwaki wakoze obusosoze bano abana Engineer Dr. Kibuuka Godfrey Ssuule Chairperson, Mr. Arthur Brick Mugerwa akiikirira abalema, Mr. Semakula Badru Idris member ne mukyala Nakachwa Lydia member bono bakakasa. Lwaki twabawa appointment letters nti abantu bano bo twabayisa mu mitendera gyonna ne tubayisa mu executive ne tuba recommendinga mu district council neba approvinga minati ya executive ne ya district council netwalibwa mu Service Commission neba kakasa era ne induction negyekolebwa wano ne balinda buyinza okukola mirimu babadde nabakisa obutawaabira district ebbanga lyonna nga tennabawa appointment letters. Naye ono Urban Authority alina naye okuyita mitendera mu nnono ekakasa abantu be muba mugenda okuwa appointment letter ayite mu executive ye confirmation, agende mu district council emukonfaminge, minati zombi ziwerekere erinnya lye ligende mu Public Service Commission e Kampala eryoke emukakase. Tulina baddembe obutamuyisa oba okumuyisa naye ne tuweereza minati nti oyo twamugaanye. Kiki kimulemeseza okugenda mu council okuyita mu mitendera gyonna? Kaawo twamuwandikira ne sipiika nga tusaba tetumanyi kiri awo kitiisa kutegeka special council nga special council mwenjagala okunnyonnyolera ba district councilor n'abantu abalala bategere emisango gino gyombi n'ebiki ebigirimu n'implication ezigirimu tulyoke tuliyise erinnya ly'omuntu ng'omulamuzi bw'atulagira. Bw'otuuka awo nga baga nti ate lwaki twamutumutwala eyo omulamuzi yasala omulamuzi wuuno yagamba forward or take the name for confirmation and forward to public service. Era nti enkola ge mateeka mwetambulira to be met by the respondent. Tukale byawukakuba ekifaananyi watisibwa okukozesa ate era kusasulira sanga abantu abatuzannyako katemba wano mungi ne batufuula ababi bo bali ku ssente balya naye ffe tuli ku tteeka. Bw'olaba n'atona ejjene era bwe yagenda okuwagga ebesiye bo nga togamba kubatwala confirmation. Olabye omulamuzi agamba kwabo nja kusasulwa council gy'essaze kubanga